kakati nze munnange Kayenze am your friend tubadde tuketta ffenna nga kasete tukalya ffenna mu bakulu ekyakuzimbya omutima mmotoka eno kasita naye watunze ali emiliyoni mwenda ojaggula ne bambi tozimba mutima ketta bwe sigala ng'okettereka zo oleete ebyapa by'otayina nga bulijjo bw'okola you'll be fine nze bayizeyo Kayesi kunyiigira ne bwompemula ne bwonvuma zisobola kuwemula I'm not like that nze I have dignity olaba social media etuuka ne bikoma okay nze so I can't go below the belt simanya Junior yambala pampa simanya adash oyina Kaye twagala ebintu bisatu va mubiri ebyo byokuwemula tebikuyamba you want to be an MP now act like an MP get us the block number eriye takero liwalaze ne plot number byoka bye twagala ebisigadde sirika ebyo ebyapa bya nasa byokuba ngate twabikuba fenanga sendi akuli bubi Kaye tulaga appointment letter y'omulimo gwo obeera kazone weggalira ne bakubira amasimu Kaye gyoli ne weggulira ku saa 8 olaba omanyira Sayimo gwe mbizi gwe Sayimo omumanyi Sayimo ina mama we yuke oyo kawalata mugagga emotoka javugo gimanyi Sayimo banne mulekerawo okumanyira abantu nga temukola Sayimo yazimba omanyi mulaba abantu ku social media nga tembamanyi Sayimo mugagga tagenda ku BBS mbukwambwa anonya sente nga gwe gwasiba azunga gwe kaniyo wisdom Kaye wisdom mazi wano mubabuloka Kaye gwali obubi toyina mulimo oli kireresi mbonaliyo ngata kukyusizanga bulamu jeno ekazo wasulika ekazeri mu babbi wajja sula ekazo gwe tokola ebyemusiru iki nolaga ebitali bibyo Kaye it is high time you act like a mature person emyaka gikulese Kaye get a job start working that image will not help you can't be Isima there was one all access you can't be him you can't be Ntambi you can't be Junior money is not the end thing of the world obugagga si kye kikulu mu nsi bangi nnyo si bagagga ne they have dignity nza advising you nga mukwano go ozeka yovuma abantu toyina kyoli wano ali ku BTFM no kati ogenda tukwata I'm still waiting for my arrest nze notalo Sandi luyingiddemu you are the one who said you can arrest me I want to assure you there are very few people in this country I want to repeat it who can arrest me nzo aba traffic bali bamanyira temwakiraba ka video akasatulatinga nengamba afande please listen to me he didn't listen ngalo zabye mugabi akisiru namugamba wano ka video ka traffic when ayomba naba traffic I told him kindly do you know whom you are arresting what do you call a law I'm the law the state is me by the virtue of my father's contribution I must be protected by the security system itself. It's not a request, it is a must. I'm a son of a freedom fighter. My father fought in the war. It is our father's sacrifices who have fought the mafia system on behalf of the president. On behalf of His Excellency. On behalf of the president. Not on your mercy. We don't need your mercy. We are a family that can fight wars. So we don't need your mercy. So we mudao mbubanange family yo. No, please don't. We already established. Tulwanisa abanene ne bakodoba ngoleta kano kakayekano. Kano kamuyika andusukano. What do you know about law?
wo. What do you even call wo? Kaye toyina ky'osobola kunkola. Era wali ose n'okitereeza. Kye kibadde kimbeeza mu lutalo luno. How can you threaten me, Kaye? You can arrest me. Me, son of Mirundi. Grandson of Yohana Mirundi. You younger man. No, manyira bano bemubeera nabo ba TikTok. Wali ku beat, you said you can arrest me. Nga naba traffic banne mwaluli. One phone call. Nakube simu ejo. Yes, Afande. What are you doing? Don't you know him? Simple. No explanation. That is Junior. I don't need the introduction from anyone. Please don't feel pity for me. I have powers. Ninaba nene. Vakubuno bunene bwa mwenze ninaba nene. People have tried to fight me. Even where I work, they don't know me. Banda bamwa genocide, do you know what we talk? Kaye, you a younger man. Work for yourself. Vaku alieni skin. Alieni skin itaina che yakura. You are frustrated. You were failure in life. You didn't study. Okeola gwabu kesi. Don't feel bad on people. Fulanka atambi itaina che yakura masajja watu. And that boy is a good man, by the way. Intambi is an intellectual. Tayomba. You opened the one him. Oji dowa iriza Saimo. Musajja watu Saimo. Saima yomba nani? Have you ever seen a video? Nga Saimo kawala tainagwa yomba na ye. Kaye, don't make people bad. Don't. Because you are unilliterate. Toro ozawala. Oyo kabampane go you know what social media. Buri wora bakamera nabya. Buri wora bakakubye. Kachacha chikutale wa bebekuru. Bebekuru wa muvuma. Novuma bebekuru. Kati oliko kati oliko programu ya Balamu. Neka yotegira. Kati oli wa Balamu. Ku radio 4. Balamu oli ku radio ya Balamu gwe. Anko Balamu we na lemu. Wa mozi movement teri muntu gwe bawakola ku radio 4. Nga you are not a government propagandist. Kayoli mbega. Wano kayo wavuma Balamu. Ekisajja kyebisati, ekisajja kitategeera, Kayenga wavuma Balamu. Kati oli ku radio ye. You boy, you have something wrong. Kayo ine chichamu. And by the way, mwaba wago yo omwana. Kaya is going to die. Kaya agenda pharmacist. Bwe mutwe mwawaga yisima. Omanyi mwabanaga atemutegeera. Kaye no vuma Balamu bamuvuma ne badda. Gwato weni yupi. Oli ku radio 4. You boy, you a typical spy. You are. I swear Kaye is a spy. What do you know kwa nupu ali ku radio ya Balamu? Wulira abali ku radio ya Balamu, Anko Gashumba. Yakulya MK movement mu Buganda. Tamale Mirundi Jr, my dad. Mwogezi wa General Mozi, ye yamu represent is a shema. Nga nawe ka imbu, I'm the first spokesperson of Nope. Limuama gezo msidamu agende wali embizi. Kaye we you know, those contradictions. Kaye don't blame people. Abantu bale mukutegeera. Isi mabali bamutegeera. Okisegeera. Isi mabali bamutegeera. Nze Junior abantu bantegeera. Siwagira Nope nabaketta nabamala. Naliyo nembaketta Bobo na chiketta. Nacho kisiru kiri yawo. Goyaniriza bambega. Naketta Bobo ne mutoyi ne moketta. Ze sente zenina. Ne tutula nenko obukesi twali necho kisamisami nga tuketta. Ere kalangala bakwata bene yupibo namujjukira ba edimutwe samisami tebamukwata. Ne bamupangisize nyumba yo samisami ekyanja. Nga neba wakasuku. So Kaye appointment letter najirese.
njagala ompe milioni zange 5 bwoba tozina muyikandusu nesonyiwa ebyo byotta maama wo mbu maama wo yafa maama wo jali kati maama wo awulira atya kayenga wa mundaga oyagala tsika tesoni ya government bakubuza maama wo yafira wambu natete teri yafira wo mu lutalo wisdom mazi walwana yafire wamme natete bakebera ligestwanga kaye maama teri musirikali yafira natete kubitala mbu maama wo yafira tata wakaye wali mulamu buli serebu apostinga muzadde we kaye wonga tompostinga so kaye don't go cheap towe mula okisegeera tokozesa bivu kaye ebigambo ebimu kati birekera abaana abato bana aba TikTok oswala kayo ina abaana bana tosobola balabirira mukaziko kasingo lumu mwosula tusasula na baana tusobola kulabirira katika no ka win success wakafunisiza olubuto kakazi katuka ino omwana kaino omusajja kaloza kagudde ku serebo banene abawala ba TV mwegendereza ebyo bikayete biina sente aja kuvuga mu kiyali ekikadde katiza junior emotoka liability nebo okule motoka ya milioni 10 esara nagero gitulaga njitundana kaize liability teza sente nabo wala mwaba mawulire mugudde nyama tu nola bachi muyikandusu kikai kati akakawala bambika win success bawako yankubira mujukire twagenda netukola live nekaye ewako omusajja omuvubuka yankwera nanga junior mukola kye wange kali lubuto kayayu n'abaana 5 kakati gwe muyikandusu atasola kwerabirira osibo yasama ozunga makaga abantu buli omuwefuula mumanyi wano wakamba siba bagada babebe kulu obamanyi gwamanyi ka milioni kayekola ebyo byoketa abantu ebulaya tebigenda kuyamba aina mu abantu bebulaya mweddeko ekisa kibasusa tekye kigendo basa buli wosindikira seto omuntu e Uganda manya wali intelligence efuna financial statement jukira mobile money bazijjayo ma company ziri mu Bank of Uganda abantu abo mubegendereze omuntu tayina mulimo wefula gwa mulese gwa mugulidde ticket omanye ebimulese so people abroad abali e diaspora muyambe ba family zammwe muve ku banna Uganda mwesonyiwe banna Uganda njagendo n'obutwa ngate buvudde na Uganda wenyini sibwe butwa bwa makerendo obwadde omwana akuteramu empeke ejo nga muwoza gundi sibanya yafune heart failure so bano bambega bakayembaleke iraze vizido mukayesi kuina akobuzibu toweriga na kweriga you don't have to prove anything bambi kayeto towerumya mutwe osegera towerumya nenze jagale milioni zange 5 va ku mukyala wange Tasha kaye va ku mukyala wange Tasha yangambye enkugambe yagambye mujje mu mbozi zo Tasha mukazi watali Dubai naliyo naye recently kayerekera ogatta abantu mu ntalozo Tasha ajja kusuwinga ku Tasha yajja kusuwinga Tasha yangambye mwesonyiwe gwe wajjange ewuwe ngolozi olisenga wa mukolo gwange kayewe bali banga bagwe walisenga oyambadde gomesi olidde empombo onyakaboli wano kumbaga yeye kikwangalaze yali best man ensinga mwerabira wano wayambala gomesi kaye ngongabe wa Tasha kisiranigwe nekugaba kaye bankuba mbufumbo sigwa ngamba afumbe kati kinneegana senga kaye senga wisdom tato kyali wisdom okiswaza senga wisdom wano mukola ni atagula banga afumbirwa nennoba namugamba kaye nnobye kyekyankima ekyo kisirani kyekyakima n'ebintu nenyende wacho nkuba olugalo mukabina kaye wali oyagala kuunya yoki nentambi wamu kuba olugalo mukabina musajja wati gosuza basajja boka kawalata wamu kuba olugalo saimo musajja watu yali yebasi
niwe fula anonya toilet paper swe kagalo mabina ogayo obugolo kayo nuso obugolo ate ebirala byonna kaye wandi bikoze naye ate ye kawala atabami musajja tuwandi mukoze kintu ekyo fenna ne tudduka ne tuga visit omwatabuse ye kazo musingo lumu nenge yembwa ye yanga bambufumba tumbe naye ayagala kwana mukazi wange anjogeredde ebigambo eba ne mwegendereza emikwano kale kaye yabugamba nga tasha ebigambo ngolo tasha ngobe Mwechekere wano nali mfumbiddwa wane ekisasi nga kijja ne kiri ati tikifumba wacho tikina mukazi ne tikifumbira ennyama ne kiri omanyi kyagala nnyo okuwuuta supu kasupu kakikolera ekyo kiviziddwa mukazi ebirusi byonna ne biyiika bwe biti era nange kaye atakumanyi yenna omutwe gumuli emmale kyonna kijja ne kirya bane twakifumbiranga ne kisanyuka bwe kyambala gomesi bwe kizina bwe kyawuza mwabirabanga ku live nga ze wange oyo ate sigumusebiri nembera ne birthday nga tasha ngamba wange kubira kiri ekisege kutyo kikaye kijje nekituzinise ebinyo kavyali bwana anvuma bana ensinzibu bane mwegendereza emikwano kalirwa mmotoka naye yatunze mbuna yagenze gula banange stop competing with people neka ino yambala gomesi wano nonga ba mu bufumbo obutukuvu gwanefuulira nga tubadde tubega NUP fenna nze kayendi mukwano go tojja kukijjawo ebirala byonna bikole kaye am your friend era nkyali mukwano go kaye neno yambala gomesi senga kayendeka kayonwe mmindi emimwe junijo but atemba den kayonwe mmindi oyinaye mmindi joko omuntu ye yamutukuza ku saa 12 nofuluma kabarazi ekazo atenye na kutwala yaba amawulire nyenda kazo kutwala yoba amawulire kaye josula buli omwamanyiyo lwaki wewe kaline zitalizizo lwaki tokola yagala kwefula lwiki olaba n'omutamivu ku internet lwiki yaddayo nakola kasajja kattu lwiki nga yabona ne internet yekubiza obuyaga yenweseza obwenge bambi kasajja kattu paka bwe kagula ku poloti kati kali mu kuzimba ne mugamba lwiki ofaachi nensi why are you proving mbali akopitinga so kayenze sijja kuwemula I'll not script to law I have dignity gwe wemula simanya junior ayambala pampa simanya junior ne bwembanga nyambala pampa akabina kange nze mpoma kayemba alala wasoka noga emotoka si yange ojukidde mbunajijja mu bondi banange fitina mbinyo fitina bulwadde fitina mbinyo mwana watu yereta n'okutta fitina mbinyo kaye fitina bulwadde enugu mbinyo mwana watu ereta n'okutta enugu mbinyo kaye enugu bulwadde enugu mbinyo mwana watu yereta n'eddogo mpoma enabala banange omuntu teyebigulire ko tunabigula mu ttaka bwe nebigulira ko kabina kange mbu junior musias tubigulirewa bonyirire nyombo weyerusa abula bane ekiri mu Uganda Museveni addemu atuwambe President Museveni yetagana ddamu n'awambe eggwanga lino natufugayo emyaka emirala 2 kuba abazolo bangi wano mu Uganda bwonyirire nyombo weyerusa bwobigula ennyo kabina mboli musias tunabigulira mu ttaka fe Katonda be yagabulizaako n'atuwa bwoyima mu Uganda mbw ate munange omwana muneyeeregudde nnyo tukole ki bwoba munaku ng'otambulira ku bodaboda mbwoyo ensi ya musala bwogula ku mmotoka mbwoyo yeeraga ki abane Uganda mwagala ki wova ku bakazi oyo musias
Bwadda ku bakazi mboyo mwezi. Bwe ku bakasabuni ogwo musango. What do you want us to do? So, n'olwekyo olwaleero njagala njifundikirire wano. Ye video yange esembe, we have to go back to our normal programming. I'm sorry my fans were hurt in this useless war. I'm very sorry bambi monsonyiwe. I know my fans abamu munkubidde amasimo. Junior yava mu bintu ebyo. Junior, you are bigger than that. Junior, you are too good. Junior, you have a future. Okay, I have heard. Bambi mbiwulidde. Ena mwete mukisusa nnyo like you call me. Junior, please. Bambi Junior bivemu. Okay, mbimaze. Temukisusa. Bamikwano, okay, timanyi munjagala. I know you love me. Nene mugwira namasimu ekiro. Junior live kaye. Junior kaye is not your level. I know. Sometimes you should behave like a pig to kill a pig. Oyina kwambala ngambizo okutembizi. Kaya kabina kange kakuluma. Nabo ningiza. Pozo oli omusumba. Gola batya kabina ko musajja. Bye byanvumya musirwichi. Nali ndi mukunaba ne musirwicha ningiza. Ngamba Junior ngoli musava. Kaye nawe noyizo okubanda bambundi musava. Amufate. Nesekere mama technocrat. So bambi my fans kaye yangambye sina appointment later. Njirese bwaba ajagala. Era njisindikidde mukwano gwange kasuku ku WhatsApp. Kasuku yali nnyuto bino tabirimu. Kayereta milioni zange 5. Wasoka nungamba nchiddemu ogenda kunsiba. Ate jjo nokyuse bigambo byo. Mwali ogamba Franka Ntambi wali togamba nze. Nedda gamba nze. Ntambi muleke gamba nze. Kasajja katuka Ntambi. Keka diplomati. Mane vizidomu kayo tufukidde ekizibu. Mbu Junior simanyi owooma mpooma. Mbumbera mbasuga mami nkomba bakulu. Muli mweya nnyoko. Abakadde bali mu byalo balima. Wano waliwo omukadde mu Kampala. Nzo kulaba omukazi alina sete. Kaye gwa kwana abato otuuseewa. Wali okutenoma n'abandi eyuke. Ate omukazi oyo yakunyiigira. Omukazi akulekidde muwala we. Mulali okwagala okulwepinga omwana. Omukazi ali yuke. Kaye temumulekeranga abaana. Kisajja kibuyabuya. Nofunisa wini success olubuto. Ataka kawala nakalabirako ka success nga kemola kalawuza kagudde ku serebu. Kayabira nasada mukulya mbizi. Obudde buziba nga asamba ali omupira. Ekazo kasaawe. N'abasazi b'embizi abatunzi b'obumaso. Kaye talina mulimu. Kaye leeta wana appointment leeta yo. Tewesiba mu next media. Abana b'NBS bangambye mbu oyagala mbu bakolera appointment. Mbu wefuula omukozi w'NBS. Kaye tokikola bambi kijja kuswaza. Engeri gy'olaba musajja mu nnombu yayambadde pampa. Wali oyagala kulaba kikaye. Manange fa abasava tubonyeebonye. Nogamba oba obigulirewa. Kanyenda mu Europe. Naye omuntu n'okuba ekikalu wa mama takugona ne gabeereri akabina konna ne kayimuka kaye abeerawo okulaba. Naga gana ate nga manene nnyo. Wabula kaye oyina obudde. Nonneetegereza nga ndiyeekazo. Olimbye nnyo kaye weebudde nnyo. Ebyo abasajja abategeera tebabyogera. Twayiza kulaba toyogera nga kabina ka musajja munno. You become a disgrace. Bye byaleetera musirwe ky'obuzibu. Mbo Junior yambadde underwear ya lubugo bambuza wagirabirawo. Oyina budde obulaba underwear y'omusajja gwe. Abula mbega kaye wisdom. Weetereze mukwano. Nze wange waggule. Kaye gyatuddemu tube ba mikwano. Ako bajjo. Wangambye wabeerewo ceasefire. Bambi kikaye kyange kimuyiika ndusu kireete. Fe twakimanyirirayo munnange.
Bambi teri asobola kuwala nakaye. Musube kati wamuwala ne Visidomu. Muyikandusu. Ayambala Gomes. So Bambi, I want to apologize to people who are hurt in this war. Next time we shall do better. But what brought me to this war, Kaye was on BTFM. He said he can arrest me. That when I say it again, that he raped a woman. Then I said it again. Actually, I'm still waiting for my arrest. I have some of my lawyers. I thought he was even serious. Fumbe chiza nyamobozanyi. Kai nali manyoli serious. Ha! Nali nzikubye mu banene. Nali nina abanene benyonguti. Omanyi gwe interest ze kuma mutakawo. Do you know interest I'm protecting? Ngendo nebozeko. So we meet Bambi, we meet next time. Mwera banayo olutalo lwange ne Kaye lukomye. Byonna byangambi okola mbikoze. Kaye, we need 3 things from you. Give us the block number and the plot number. Don't break fake titles. Pay my money. I've given you my appointment letter. I'm going to send it to Kasuku. Kasuku is send a person. Yenago yagara. Mu appointment letter. You said I don't work in the ministry. You said I don't have an appointment letter. That when I get an appointment, you give me 5 million. I need my money, Kaye. Kaye jakupa sete zange. So if you can't give me my money, the battle has ended. The season bintu byachana chito. Ibyo byajango nkwekule. I thought you were even serious. Kumba ozanya mubozanyi. Kaye wali ontisiza.